Okay, welcome yet to another edition of Fahad Pro UG. Ranga mbera onyo okubera nga tekutusako amawulire nga bagetambula mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo sakone mu diaspora eyo biki ebigenda maaso side ezo video enkula yaffe bwebeera wano obeera nga te oginterako ekikalo likinga ate sharingirako abalala bategeeze nti kakati waliwo episode okubeera nga tebigwa side ezo era nga ensonga zentuuse nazo nsonga za muyimbi Palaso sakone muyimbi munnamanyikirwa nga Alien Skin tebinaggwa era nga bukeeredde onako olwaleero Palaso ayongedde okubeera nga ate aluma n'ogwengulu era nga kakasiza n'agamba nti anytime from now ngenda kubeera nga tenyongera okukola surprise attack mu kabira awo ewa Alien Skin oba ku Fangoni Forest era nga avuddeyo n'akakasa n'agamba nti nagenzeeyo nga bwe baasuubiza nti bagenda kubeera nga ate abakyalirako abakulu ba NUP. Jjukira Alien Skin yavaayo n'abaako effujjo lyakola ku kibiina kya NUP awo n'afuuyira paper spray n'awandikako n'ebigambo byasobola okubeera nga ate awandika ku kikomera kya NUP naye teri yamunyega. Enkeera yalabwako ku live n'agamba nti njagala ngendeyo n'emisana mbiwandiikeko oba ebigambo ebyo binawandiiseko nsobole okubeera nga te mbijjako era nga kino kyaleka abantu ba NUP beebuuza naye omusajja ono ki ekimuwaga ki ekigenda maaso. So yagudde olutalo ku Palaso era nga ebyazzeko byonna byonna ebyabaddewo mwabirabye nasobola okubeera nga te mbibatuusako. So ekyazzeko Palaso n'agamba engeri gy'osuubiza nti ogenda genda eri nze sigenda kubeera nga te nkulinda gendayo nze kenyini kamere nga neetuukira mu makaago wano ombuulire effujjo lye wankozeeko lyaki ku Kivulu kye twabaddeko wali ku Forest Park e Buloba mu Mpere Festival munaye omukulu yeekwese nenga yalabiddwako ng'alinga Spiderman awo Palaso ng'omaze okubeera nga te agenda omukulu yalabiddwako ng'akkirira mpola awo ng'alinga Spiderman. So Palaso avuddeyo natukakasa n'agamba nti tebinaggwa antiru nga nkuguddeko Alien Skin wano nazze ne weekweka naye onawona we naakusanga duka misinde era nga Palaso ayongeddeko n'agamba nti wonawona wanaasanga omuntu akutte oba awuubye bendera ya Fangoni Forest ajja kubeera nga ate akiwulira mu byonna bigenda mu maaso side ezeeyo era ng'obutambi mbuyina ngenda kubeera nga tembukuzanyira ako n'obutambi obulala bungi nnyo. Komawo n'amawulire amala mangi nnyo temubaawo Jeo kukyalo okubye ekitooko kiyembo bampe Palaso kitooke tekikuddiza kiri kitooke Oh my God. Mwali mulabyeko abantu gye mutambulireyo gye muyitaayiteeyo ne mubalaba ffe twakulira ku kyalo Kawempe mwana Kawempe okwo kwali ebintu bingi abakulirayo Kampala obijjukira mwana ninawe nali ngenda ku ssomero n'ensanga omwana w'essomero yali siri wa ssomero ng'alina emyaka nga 17 nga yabadde abba Saidi Mira ne bamukuba awukunya ne bamuteeka mu bipiira ne bamwokya nga ndaba twali bato era abazungu bawomoza we were traumatized which traumatized ffe twali bato ne tweyimirira nga tuli bato ne tumulaba bulungi ng'asirira mu bipiira ne tukola ki ne tugenda ku Sule ne tusoma neeka ne tudde twakinyumya twakinyumya weekend batunyumiza bannaffe ng'ebyo bya bulijjo ne bwe nakula ne neebuuza lwaki abantu batuuka okukola ki okwokya omuntu mu kipiira kuba omwana oyo yannuma yali muto mwana yali muto ne kintraumatizing for a long time by the way I'm serious kati we nakirowooza ennyo nembuuza omuntu omu ne mugamba kyekireetera abantu ng'abapoliisi bwe bali kuba nina gwe nasanga omulala poliisi bwe yajja netuuka ku scene ye nadduka ate ng'agenda ku poliisi ne bamuteeka kabangali wansi nembuuza ate omu binga atadduse ku ki kabangali nangamba anti poliisi bwejja yekuuma emirembe yeetaasa obulamu omusango kati biba bisusse ng'abantu beekyaye kiva olaba abantu tebaagala poliisi kutwala abantu kubanga bwe batwala olumu ebazza ontegeera kati abantu baba beekyaye kati poliisi bwe bavaamu ne okisegeera nze kwabaddeko liwa security tebatukokingidde mundu nga twogera ku kitutuuseeko nga tetulina yadde nekitwazizza kati tugendewa
ontegedde kyegamba tugendewa kati tutufe ate tugenda otuuke wakambo bakasuseeyo amayinja bazze kati tetugamba ffe tukola eki ng'ate amaanyi agasengula abantu tugalina nga Mukama mpa amaanyi kwatiraako yimirira mu maaso gange Mukama nkwegayiridde onyambe Mukama gwalina amaanyi agasinga n'aga poliisi gwasobola okusengula n'ebyalema poliisi Mukama gwalina amaanyi gwe yakola ne poliisi olaba abalumba ekitebe olwava ku kitebe balabika baddana ku poliisi olaba bagamba nti bwe muba mulemereddwa mutugambe tuyambe ku poliisi mu kitundu kyaffe Makindi obwana bwaffe buzanyira busotera obugaali ng'atuula abantu ti neŋŋamba Mukama mpa amaanyi kikumanya ekisesa kirina nakye nakoze wadde tewali naye lwe ndikikola bambi tusaba bintu ebyo biri babbi bali ku kyalo bantu balina ejjambiya mbu abantu bagenze n'amajjambiya gwabadde ejjambiya gabaddeyo munda mwennyini naye tubaagala nnyo Mukama abasaasire bannange mujje ebintu ebyo ebiri eyo bye mugenda ne mumenyesa nnyumba z'abantu amajjambiya agali eyo ge twalabye ensuululu ze mulina eyo yonna ze twalabye emiggo byonna bye mulineyo mu kikomera mubijjeeyo mangu musenguke ku kyalo mulina ebintu bingi mu kikomera bye twalabye bye mukozesa okumenya amayumba g'abantu obusimusimu bwe mwabba oba kati mwabulongoosezaawo simanyi naye muveewo Makindi oba mukyuse mu mpisa. I am too sorry for you. I will keep on praying for you. R.I.P. Run for your life until you find the sun again rising from another direction. Pack your bags and go right away. Makindi, we are doing a citizen's arrest. Yes. Makindi, we are doing a citizen's arrest. I am in collaboration with all the chairmans, not the policeman. All the chairmans. We are going to police the police. We are going to police the police. We are going to police the police. Right away, we must police the police. When sleep at your own risk. Parking where? Parking and Zulu Snails over that Sanga Matala. We are coming again and again. We are okulisa amanyi kwangu okulisa magezi kwe kuzibu tujja kucha ate okulaba akaniga akogera ennyo wakaawo okulaba olabinga ennyo wakaawo kulaba akaniga niga ngakadde okuddamu okulaba akaniga niga kafango nisimanya ndi simanya fwango nisimanya bitibu fala tutusawa bosi wa mama abana tugenda kujja ewa mu makalo babalina ebibasu justing oba okola justing bana bagera batu bakati tuli ewa mmwe kola kipabulo tugenda tukewo Jama. Mwala bebulebe ko filmu ya Pablo. Kati ojambaze palasi. Isima mijabulo. Movie King of the East. Abo batetenkanya mulamu bwabwe n'egwo okimanye kiriwo. Byetuyimba byetuli. Jagala bumbubunika bitanze n'okubuku atambu kwa Ivan Kirobo. Kwa Ivan Kirobo. Gwe. Kati ate bulira nno. Nebya polisi tubisobola. Nebyo tubigenda kwetaaga. Kubanga failo zimezeko na bubi. Bino byabaniga. Bino byabaniga. Oh. This way. What's Palaso said? I'm ahead at the park. I'm the most expensive player on the pitch. I'm a leader, just smart man leader. I'm a soldier like Selassie. That's Palaso, bro. If you wanna come, it's different. But you're testing the consequences. You never test me. And if you have waiting cash, please don't talk. If you have waiting cash, kuja bakuba. Bana fetwa kwamba batupaka babifira. Baba batupaka babifira. Twagala bifira mwe mwagala. Twagala bigi batupaka babifira. Baba bigi batupaka. Tubifira. Already that tujafa. Tubifira. Tumaje waliwe yalete Zoleyo mu kyalo. Mumanye banga tubaddewo. Mwagala Zoleya. 10 years down the road, bro. Hit pon the hit. Na 17 Mei boy tujja. Lugogo cricket over. Batimbe. Na 17 Mei tujja. Manager Roger soko malirize kichonga 10 January.
kuserena hotel fetu jenga 17 Mei Mabira chibira chiramba chiramba sasa bwe Mabira chibira tuchitemye bagenda Mabira tuchidawo sagala kulaba sula mukabira tugenda bajja chidayo kulaba muntu afunye otulo mukabira gwe bakuseka erisolimu ngeri lala lininze diraba ngere bere mu bafu yena ali mukabira obo bubira birobo butono bubira bwe musiba mu kiwato njagala kubabulira nze kyensinga okufako kire ensonga ejo ngenda fulumya list saba nnyo matoli mu list eyo abayino senguka nzikudewo kampani yabasenguka osengula nsengulira bwerere ayagala okusenguka kwa bwerere ngenda kufulumya list y'abagenda okusenguka banange bakusoma mu list bakalononye erinnya lyo waliwo abatagenda kuddamu kusula ebasula boba olina ebitanda bye 2 n'essigiri 3 genda ozijjeyo nga poliisi ekyaliwo bonda bakubira poliisi Catch where you put your head. Sagala could die kulaba funa tulawa or do we are no sleeping. Tim no sleep. Ah, what Basula. Banzik. Ngezani ndabe base. Wa second film otunuze dala. Apollo Goma. King of the beast. Apollo Goma musimanya lichi. Doko petwa firo ekke mwana kwa mukuba. Petwa firo dane mukanda wa fomu. Video radio kwa fomu mukuba. Tujabata. Kamili wali wa fomu wadde. Mwe. Industry ya koma. Afira radio bya dala yafa kulwana. Microphone tufirwa ekke yafa kulwana. Microphone tiene yetika mumanya tugenda mutta. Tugenda kutta gwe. Ekikubonya nti microphone tanso kuzitowerera kusingira kati kalayi. N'ebintu bya kuyimba. Tujja kukwata kone okulamu ogende. Bachali bafa basi. Kwata kubala leri. Okube ngome emufala. Fala munigo okube ngome emutokyusa mu ngoma. Okube wunya yoka. Okube wunya bichi ebyo. Yani ono babitangana n'ebiro njaja bichi ebyo. Kwalinga manditaiga yakube ngomemu mweyazanyira zonna ebere n'obulamu bw'ekiro bulamu bw'ensi nebbe okoko manditaiga jakukubira ku style king of the beast Apollo Goma musimanya lichi doko petwafirwa ekke mwana yakobya mukuba petwafirwa dane muganda waffe mu video radio yafa mukuba tujabata kamili wali waffe mu lwadde mwe industry ya koma afira radio bya dala yafa kulwana microphone tufirwa ekke yafa kulwana kati yenni yetika mumanya tugenda mutta tugenda kutta gwe ekikubonya nti microphone tanso kuzitowerera kusingira kati kalayi n'ebintu bya kuyimba tujja kukwata kone okulamu ogende bachali bafa basi kwata kubala leri okube ngome emufala fala munigo okube ngome emutokyusa mu ngoma okube wunya yoka bichi ebyo yani ono babitangana n'ebiro njaja bichi ebyo kwalinga manditaiga yakube ngomemu mweyazanyira zonna ebere n'obulamu bw'ekiro bulamu bw'ensi nebbe okoko manditaiga jakukubira ku style mubadde temusobola tusuuza kyetwatandika omugati guba gwa tosa 3 mu meka namugamba omugati okuba tulina omulu twagala bawaako meka disitoya bagambye omugati gwa tosa 3 mu 2 naye omululu gwe tulina tugenda bawaako kitundu kya tosi temugenda gulya nakamba osoma akatabo dogo nga wakajja alinga okole fujo nekugamba dogo okole usoma akatabo eno industry mu akatabo the routine you have to go respect your stegera respect bombo oli geto tu mwana kwatamiti mu geto abayi kitibwa kikisoka kome respect ye kuma geto bombo sadenge yo noboniganiga ne bwe wana musimanya wakayigo kwa ulanti boxa bambala yalinnya omusiti guna kwa gwalinnya engato yalinnya katoyo chakayiga no kwambala boxa chifala muniga mwaka gumwema bega ko kuva mu pitch mu kitu mu kijja mu nacho chibo sebo mu kigambe ya fala muniga kide mu moto kachimanyira akava mu pitch ko malala wano nagamba wobovuge moloka ku lugudo waliwo abasoko vugira ko tutagarako toina money discipline jikuwa if you don't have money discipline come slow bro tell a friend men at work we are called team good music we are coming we laugh outside but bleeding inside we can laugh we can tough anytime you want it unfortunately nze Uncle P sigenda kukubira mu ngalo ng'abalala obwedde abakubira mu ngalo era sigenda kweyanza lwansonga zino wammanga gwe avunaanyizibwa kwaka akavubuka ensonga lwaki katulimu nga ntunuka ensonga lwaki omuvubuka oyo atufuukidde ekizibu gwe toba kumukuba luyi singa tetukamanyi era nga we watekinga up gundi y'okukatuleetera wano kakoleko ogwo omulimu gugwo gwe yakatuleetera mangu ago kafunye favor okakubye spiritual slap
kafunye abawagizi sympathy cards ezizanyiddwa saawa zino amaanyi luli ge twakujjako ng'okadisciplininga saawa zino ge maanyi ge tukuwadde tuzeemu ne tubikwasa luli twali tubikujja mu ngalo lwakuba nze saalimu era nali ku saidi yo even then kati nno munnaayi amaanyi abantu abaali bagakujjako bagakuwadde discipline them badisciplining ku luno bawalampya ebisenge nakubira poliisi twagala bajje batwetondere tozikiza wabula I want you to also okuzanya akazannyo kano bayinza okwagala okuzanyiramu n'okukomekerera mu kkomera oba abaana baffe tubafunireyo masiki oba tukole kaki bawe oba nnyikize nze sigenda kwebaza bujja mmala vaawo tubeere nga tetukyabuwulira ndyoke nzije nkuweka thank you but right now gwe yatuleetera akayiringwako ngera ewakaleeta katujjeemu byebyo nno muddangayo ne muwalampa ekibiina muwalampa mutya a political party muwalampa mutya mumookinga mutya essuubi ly'abantu kana akavubuka akataasoma kakutte ebintu by'enkola ne poliisi ye Uganda mweddeko anko Balamu nkulabye weefuula atereeza simanya disciplinary committee byonna obiwandiise tubirabye naye nga if that guy mwabaako ne kyemukola ekyasooka bwe yakeera ku makya n'ayolampa ekibiina ekya NUP n'akolako effujjo n'arecordinga buli kimu ne kimu ne mukiraba ne mukyavoidinga ne muki-ignoringa mwamuwa go ahead n'agenda mu nkuuka ne bakuba abantu ba civilians ebikonde ng'oliwe bamubuuza nti which gundi do you belong to emirimu aba akola gyammwe ng'era gibayambako nga NRM mumuprotectinga naye waaba alina ebintu byagizeegize nga mulaba kati kigenda kiri out of hand project yammwe bagijjawo nga mutandika otiisatiisa abaagala obbasomesa kuba tell me why omusajja oyo yakola obuvuyo ku muyimbi Lydia Jasmine ne bamujja ku stage nga kakaaba ne bamujja ku stage mukazi wattu ne bajja ne bayimba Palaso ne bamukolako effujjo era ku nkuuka you did not do anything ne bagenda ku NUP ne bakola kakica gwe baakolerayo Balamu tewavaayo kwogera kintu kyonna saawa zino mukalabe bakakutte hands down batandise okukabonereza mutandise okugyayo ebintu bya disciplinary committee what happened n'agenda n'akuba abantu ne mumuggisaayo mu kkomera ng'agenze ku a whole institution erimu abalwadde nti ba muntu ayinza okuwulira obuwulizi noise n'afuna pressure n'akutuka n'afa you ignored all that now that waliwo omuntu wamweŋŋanze ayagala omutujjirawo mutandise omutiisatiisa nti munnaaye addamu okuleeta obuvuyo nti music career ye egenda koma nti tugenda kukola kino na kino bannaaye mwekomeko omwana mumuleke bamuwe ebibye ategeere ababanda bakola batya oggulawo olutalo n'abantu expect mob justice. Atenga he thinks that it's only Palaso that is against him. More people are yet to come. Abantu abamu tebagenda kuzanyira kusuubi lyabwe. That is some people's hope. Hope ya fefa abamu abali eno abagamba bana ekibiina ekyo buli tukiraba nga kistandinze. We are looking forward to a brighter Uganda, a brighter future in Uganda. Mumuleso omuvubuka yekalibisiza ba recordings gidda bateredde nayo amokinze even after doing all that mess tewavaayo kumudisciplininga twefuge mwenna muli babboyi bange atenze mwenna mbaagala n'ebintu bino mubikomye mwana babboyi madde nsaba Uncle P ne Alien mumba mwagala kulwana mubijje mu family mubijje mu bafaani nti kati area gye mwarwaniddemu n'abavubuka baddemu abaana abato mubanyigidde mu byomaawo mwekubya abaana bato like bambi tebamanyi ate bano bafaani bammwe these are your fans kati omwana w'abandi oyo ali emulaga bakufiiraawo kati bwe tebasobola bagwa ne bakwata nze nannyini kivulu naye ogamba nti ate oli blood wange oze kunsupporting ate ne mulwanira ku kivulu then that is not all right. It is not good. Kale obogame mutugenze kusupportinga muyaye waffe mumalo okusupportinga mwesange omukubo mwekubireyo na atoze mu ka business nemwe do you know what it means to have an event of that magnitude
nokera ku macha nokola eventing so tuza abantu abasukka mu 15. It takes a lot. Obota demu sente nyingi. Mabagayo obota demu sente nyingi. Obana ku pressure ya manyi in case of anything that can happen. Anything bad into mwana abandi afirida obachi, it is on you. Kati gobera fani w'omuntu osobola kitegeera. Naye omuntu yali akedde ku macha n'ateeka event yamanyi pressure gy'obeerako. In case anything goes wrong bakwata gwe. Ne muzza temulwanidde mu area erimu abaana abato. Kati omwana abandi ali mu ddwaliro. Nate muze kusupportinga boy wamwe ate mulwanye. Kati boy wamwe ate mumulese mu buzibu. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa balina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0707363711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.